Mujja wa Desire Luzinda awuuno Revixon gwe yasuddewo NI News Park Channel webale kuba nti nate ojja kumiddeko mangi getukuleetedde akkiriza tubeere nga tugakuwa bangi mubadde mwebuuza Revixon abadde singo oba nedda abadde alina ku baana oba nedda wadde nga azze akyogeranga nti munnange alinayoko ku baana akaakati nno njagala okujjukiza nti ono yabadde mukyala we oba girlfriend kubanga tamutwalanga mu butongole okitegeera era nga amuyinamu abaana okitegeera ate abaana bafaananira ddala Revixon gwe tuli mu kukulagaawo mu bifaananyi munnange ye mujja wa Desire Luzinda naye maama wentuuseeko mu comment section ne batandika okubeera nga bagamba Revixon bulijjo wa bakyala bakulukulu bakyala bazeyizeyi bakyala bakulukulu kyekibadde munnange mu comment section naye nga twagala okuyozaayoza munnange Revixon kw'ossa ne Desire Luzinda wadde nga bangi kapa eno temwagiwagidde nga mugamba nti at least nti munnange Revixon yandibadde nga awasaamu Michelle muleke abaagalana bannange okitegeera Revixon alina ensonga lwaki ate yagenze na Desire Luzinda katubeere nga ate tweyongerayo naye nkujjukiza nti subscribinga likinga leka obakabaawo mu comment section katusooke tukudduseeko ewasenga acid ng'aliko byayogera ku Revixon kw'ossa ne Desire Luzinda. Last year in November twalayiza Revixon n'atugamba amazima aga Katonda mu ggulu okufiira wanene. I'm not dating Desire. Ku live naye munnange ebewe tubaagaliza obufumbo obulungi kati mazima abaana abo noti abaana abakulu abo tubagambe ki era we wish them a happy marriage. I'm happy for Desire. Revixon, I think asinkanye omukazi atalina nnyo bizibu atali nnyo mwavu alabyerabyeko era we are happy for them. Waba n'azaalayo akaana nze naawe bw'atazaala it is also okay because Revixon yatugamba alinayo abaana wabanda babiri. Desire naye alinayo baby Michelle. Yes ma'am. When every movie is finished, I know how to put another one. Okay. So banazaala akaana owulidde banazaala munnange akaana katubasabire we batazaala it is also okay. Olutalo lwa Kasuku kw'ossa ne Tamale Mirundi Junior omutimbagano gwakutte omuliro nga munnange Kasuku awanda muliro ate nga ne Tamale Mirundi Junior awanda muliro wabula oluvannyuma nnyo ate Tamale Mirundi Junior yavuddeyo n'abeera nga yeetonda kyesitamanyi oba okwetonda kwe kunakkirizibwa oba nedda miliyoni 10 nga tansasula nga n'ekitange tamusasula anti kati Junior nze kyenneewala Kasuku teeka bino bintu mu kkooti anti kati awo tujja okugenda kwa kati ebintu biwanvu njagala tugende mu kkooti alinga amazi njagala tugende mu kkooti naye nga tetunnatuukayo nja kukwata ogwo gubuto gwengudi waminge Kasukwa neesonyiwe tewali jjo kyabadde kinvumya banvuma ku tooka nditooko nensirika ne banvuma ku Sunday Nation nensirika nze siri muntu sirina musaayi Kasukwa nvumira kinnamutwalira ki nazina mukazi we nenkunyiza jondopo omanyiyo you know where to report me newemba Kasuku nkedde nga nakunyiza ebitugatta Kasuku bingi okusinga ebitwawula naye wafuna abantu ababi basudi abagikumamu omuliro Junior abeere nga takkanya na Kasuku nga teboogera for nothing kati byonna ebibaddewo tubifunyeemu ki kwevuma kweweebuula tebituyamba tuli bantu bakulu obukaka mu kintu kikulu yes tuddewo tubeere bantu bawamu abantu bafuna obutakanya everyday era abantu basobya everyday
naye okusonyiwa n'obuntu bulamu kisigala kikulu. Nze Junior sirwa ku kintu. Aye nze Junior sinyiiga. Nze just mbeera n'obusungu awo. Nze kasita Junior njogera ku kintu mba nkivuddeko. Nze sibeera ku kintu nti mbeere ku ekyo. I'm not like that. Nze omutima gwange teguwalana. Nze just one problem I have, nina obusungu bungi. Nina obusungu bwo bukyansumba ofuga. Era nze bwe ndaba omuntu anyeezeza atambulirawo n'ennyenda. Kubanga nnyinza okukwata entebe ne ngikuba mu mutwe. Nze wano waka wembeera njasa ebintu. Nkasuka amasowaani, nkasuka ebikopo. I have anger issues. Nina obusungu buyitirivu, so I always sagala kweteeka mu mbeera endeetera busungu. Kati nayogedde ebintu bingi. Kati ndi wano mbyejjusa. Mwe luka video kentunuulidde bambi ng'avuma mukyala wa Kasukwate n'enkwatibwa ennaku. Ennaku n'enkwata bambi beautiful. Mukyala wa Kasuku bambi nsonyiwa. Bambi beautiful tonyiigira mukyala wa Kasuku. Manyi nayogedde ebintu bingi ebyakunyiizizza mukwano. Forgive me. Muli bantu tuli family emu. Lwaki twenyiigira okutuuka awo tulwanira ki? Tuyombera ttaka nze n'ebintu bye tuyombera ndaba tebiriimu magezi. Ate baddawo n'embitula nga byonna amba tebiriimu magezi. Just kubeera awo mbu kuyomba tewali nsonga lwaki tuyomba. Kaakati no bangi bavuddeyo ne babaako be boogera ku nsonga z'abano ababiri. Katubeere nga tusookera waani, akkiriza tubeere nga ate tusookerako ewa Pastor Mondo, then tugenda kubeera nga tuddako ewa Ssenga Acid, ate tujja kubeera nga tukwa n'abalala nga boogera ku lutalo luno kw'ossa ne Pengepenge. Junior Tamale mirundi sembera kumbi, Kasuku sembera kumbi. Junior ensema z'okusalawo era ntuukiriddwa abantu bangi. Ku mulundi guno nga bagamba tegwali mu nsobi. Bwenzuukidde okuva mu envudde nti gye njogere nsanze message zisukka mu 2. Junior genda onoonye Kasuku omwenenyeze. Kasuka akozeseza amagezi okutera kuleva okkooli ngamba obutakuddamu okwe kusazeewo bingi. Kati mbadde nkusaba kwata ekkubo noonya Kasuku, noonya mukyala we Beautiful, noonya abaana be b'omutabani we Adwan Sesole. Bw'otokikola ensi enaweeramudde. Ebigambo ebimu si birungi ng'okumuwaayiriza nti yatta Ichuli, Katoluwamba n'ebintu ebirala. Onyiiga naawe oyitawo. Kati Sole kigambo Sole kikulu. Muva ku byange odda kuwangato. Saagala Kasuku obulamu bwange nange nenkisanga emmotoka ekikuga ekibuuka. Sikyagala. Kyakwata Ichuli nga yakajja. Nekimuwa akatiba nkube. Nekirabira kyavuganga emmotoka kitwala amazzi okubeera nga kijja interview ku Ichuli. Nga nze Ichuli nze namukiraga nze namukola. Kozi Ichuli yali product yange. Nze namulaga ensi. Naye bwe yadde Uganda ekyagala omumufuula mbu kimukozesenga nkube kisse ku YouTube kifune ssente kirabira akakazi ako kapulokeni kekyawasa katalina matako. So Junior no mutuufu. Tesimanyi ekituufu ewali Junior oba Kasuku ddala awunya amazzi. Kuba Junior agambye Kasuku awunya amazzi ku ssaawa 6. Naye mulaba Kasuku era amabina gaago n'engeri gyali. Kasuku ayinza butaba atawunya amazzi. Nabagambe nga mabigenda tuka ekiseera biveeyo. I am watching this work closely. Nalwagala ate Junior tojjaako kigere. Because listen, bwe kintu kyogera kyonna kituufu Junior nkubuulira. Genda nekunenyamu maaso awo naye kazuke nkubuulira kyonna kyoyogera kituufu. Abasajja abo wafiirwa taatawe era baatwalawo kamera bakole content.
baali basobola okwerekeza olunaku mirundi lwafudde ne batamuteeka ku vidiyo gye banoonya content era ebawulira taata waafudde. You think they cry? Bajja buzina vidiyo mukwatamu content kuteeka ku YouTube. Fulufiga kye yayogera gy'abasajja abo babi nnyo naddala Kasuku. Ekirala Kasuku lekera okulowooza nti no bakuwa junior omukuze bakulekera mu mwana muto nnyo tibakulekera omwana muto nti bataata we yakondekera mukulekera ngani mwega kwesiba ku baana b'abaani nga mukulekera ngani taata we yakondekera utolina abaana bo olina kulabirira. Taata wange yaŋŋamba mwawandiika bwe ekiraamo ekiraga nti no bamukulekera ndagadde okimanyiraga nti no bakulekera omwana oyo omukuzi ne mwewagwa ebitiibwa oyambala ebitishati kibeera kimu era ebyokubisa n'okuluka obulago ona biringa zinnika z'abashangiki onawagogamba olabirira omuntu ng'ate omwana gw'onoonya omukozesa okubeera nga YouTube ng'ojjamu ssente ogende weebeezawo ate omulabiri ogenda mulabirira ku ki? Ogenda mulabirira ku ki? What the boy is saying it's true. Abaana be bakola abo ne taata we wagenda ngewa mirundi ku makya nga tannasenya n'amannyo mbomagala mu interview. Yes, it is true. Buli kyolina kyonna kirimu omukono ka Junior ne taata we mirundi. Bwe basajja batandikanga nabo pozi ne kazulu bwamu. Bwe tandikanga nabo nga bakuwa interview ng'okubye kwerabirira. Ate nasate gw'olina mwenda kutoera na kwogera. Yes, we all know Junior bukyayogera kituufu. Studio C ya mbwera. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Bambi Apostle Kimuli yafiiriddwako mukyala we. Mukyala we yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye bambi wuuno katubeere nga tumukuwa ng'anyumya biki ebyabaddewo. We ate lunch together Mark, with everyone. John Mark. I think was this some John Mark? At least some John Mark. I was with John Mark here. All of them, yeah. All of them. Mommy went with Loshan to preach. That one. With Helen. And Faith, like the personal assistant. They went to escort her to preach. She preached in a lot of power. Pastor Tandika called me and said, Mommy has preached powerfully. But after she finished, so let me go to Joy, this sister of mine. Julie stays in Garuga. She went and climbed the stairs in an exercise form. But reaching up, she was panting. From then, I don't know what happened. They ate maybe something. But she said she feels heavy in the chest. They prayed. Say pray. She used the statement and said, maybe that's exactly what she said. Maybe it is a counterattack because I spoke a lot about Balchwezi. And we prayed and said, tell Daddy to pray as well. They put me on phone. I prayed as they were praying. And I told, why are we praying so much? And Julie told me, just pray, Daddy. She wants to hear you pray. After I finished prayer, we closed the phone. Well, by the time we talked, I was in a salon making hair. Well, today, because later I was supposed to go to Eldoret. We had a conference at Eldoret. Nabadde nno kubeera mu Eldoret nga tulinayo conference. So we meet. I was preparing myself, cutting the hair because we had to meet and do that. And she told me, I told Julie, if Mom is not so well, let's go in the hospital, we do a check. I told them, let me leave salon here, you also drive, we meet somewhere at that hospital. The opposite, the gate of resort. A hospital opposite the resort gate. We met there. Reaching there, she had backslid the chair. And said, Mommy, haven't you gone to check up? They have checked the pressure. So
Mu mawulire amalala munnange Honorable Mukasambidde avuddeyo n'abaako byayogera ku relationship ya Chosen Becky akwasa n'omwami we Ssekajja. Chosen Becky kati ate oyo bangambye yawasiza mukozi we simanyi kabiri era abamukozi we nena omanyi obufumbo buno buli mu biti bibiri waliwo gye bayita hypogamy marrying a person of a lower social class hypogamy kasitoweza emyaka 4 n'okweyongerayo bwe bufumbo bw'oba otuukiridde okukola gwoba olina kukola nnyo owasemangu alemeddwa gwe omutwale owase gw'osobola gw'obeera olina omusobola era nagamba abakyala nti above 40 above 30 tandika okwekolera sente totandika kweraliikirira ani anaakuwasa wekola sente ogende mu katale gwotandike kwenoonyeza gw'onaawasa omukyala nze mu mbeera efaanana bw'etyo oyo ye saamusiimye kye yakoze omanyi bw'oba oyawukanye n'omwami nze mba nkusuubira okugenda n'omwami ate gw'obadde tomanyi famire gwebadde temanyi naye bw'ogenda ne mu muntu nga abadde driver wa famire abadde mulimi wammwe abadde manager wa faamu tosobola kuŋŋamba nti omuntu oyo obadde omulabira mu ango ya muntu asobola okuwasa okujjako ng'obadde mwenzi nkusiibudde kanso n'olwekyo ebyo byosaabyaggadde naye byalaze ndi omukyalo oyo si mwesimbu bwete etambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel wekumire kweno yokka tujja kwera nga tukuleetera amawulire amalala ge tunaaba atufunye obeera bulungi weeraba